Nkomyewo nate wano ku Uganda tulaaje mu mikwesese nga bulijjo era muganda waffe zikometa yaffe bwetyo okutalaga ensi yonna esibidde wali mu kiwundo kya Buwarabu. Era no munnange Iran nga bubeefuka ne Isirayiri era nga munnange agali saidi eyo gagamba nti Biden n'owa Isirayiri bwe bati munnange bakkaanyiza okubeera nga bakuba Iran. Bakkaanyiza okubeera nga bakuba Iran. President Joe Biden ne Katikkiro wa Isirayiri Benjamin Netanyahu bano bakkaanyiza ku ngeri ey'okubeera nga bakubamu Iran mu lukiiko olumaze eddakiika 3 zokka. Eddakiika 3 munnange tebabeera nga bamaze okubeera nga bakkaanya giteeno nange empito eno kuba wano kube wano. Kakati okusinziira ku mwogezi w'amaka g'obwa president wa America aga White House Karine Jean-Pierre, Katikkiro Benjamin Netanyahu ne Biden bayogeredde ku ssimu eddakiika 3 ku Lwokusatu nga munegwe mulundi gwe basoose okwogerezeganya mu myezi kumpi 2 oluvannyuma lwa Biden okunyiigira Netanyahu. Biden mbu yanyiiga ng'agamba nti Netanyahu entalo mu kiwundo kya Buwarabu azikutte bubi ne zinyigiriza n'amawanga agatakwatibwako. Kati mu ntalo za Isirayiri ezoogerwako mulimu olw'abakambwe ba Hamas mu Gaza olwo lumu, aba Hezbollah mu Lebanon ne Iran. Kati Biden agamba nti Isirayiri ekozesa amaanyi mangi mbu kino kitwaliramu n'abantu ba bulijjo ate bwe kyatuuse ku Iran ne kisukka nga Isirayiri eyagala kukuba nzizi ez'amafuta aga Iran n'enfo za nyukiriya. Biden kyagamba nti kijja kusajjula olutalo n'ebbeeyi ey'amafuta erinnye ekiyinza munnange n'okusuula gavumenti ye. Okusinziira ku CNN, okusinziira ku mukuto gwa CNN, bano bakkaanyizza nti Isirayiri bw'eba yeesasuza erina kukikola nga egoberera amateeka ag'olutalo omutali kulumya baana, bakyala ne basaalumanya ate nga tetaataaganya bya busuubuzi mu nsi, ekitegeeza nti terina kukoona ku nzizi z'amafuta, terina kubeera ng'ezikoonako. Amawulire aga AP gaalaze minisita w'ebyokwerinda mu Isirayiri Yoav Gallant ng'agamba nti okwesasuza kwe bagenda okukola ku Iran mbu kugenda kuba n'amaanyi agatalabikangako ate nga kwewuunyisa ne Iran kennyini mbu ejja kwekanga bwekanzi nti bagyesasulizaako nga temanyi nangeri munnange pulaani bwe yalukiddwa nti bagenda kozesa amaanyi agatalabikangako era n'engeri gye bagenda ogikubamu nayo kennyini egenda kwewuunya, ejja kwekanga na bwekanzi nti bagyesasulizaako nga tetegedde nga temanyi na kumanya ngeri pulaani bwe yalukiddwa. Era yamaliriza agamba nti buli muntu azannyira ku ggwanga lyabwe erya Isirayiri alina okukisasulira, teri kugendera awo. Gwe jangu obalumbagane, kitegeeza nti olina okukisasulira mu buli ngeri yonna, n'obukodyo balina bungi nnyo era engeri gye bayinza okukuba mu muganda wange eyinza okwewuunyisa n'engeri gye baluseemu olukwe ate nga bakozesezza amaanyi agatalabikangako. Iran gye buvuddeko yakubye Isirayiri misaayiri 400 birambirira
400 birambirira ng'egisasulizaako olw'okugittira abaduumizi ab'ebibiina eby'abakambwe baayo, abakambwe ba Iran. Isirayiri n'okwewaana ne yeewaana eri mu kunogola omu ku omu, era nga bano tukimanyi bulungi nnyo. Kuliko Hussein Nasrallah eyali aduumira Hezbollah n'ebikonge byonna bwe baali mu lukiiko mu kibuga Beirut ekya Lebanon. Ekintu ekyanyiza ennyo Iran negamba nti kiki kale kankutegekereyo ku kacaayi, era bwe batuma nange ne bategeka kacaayi ka Misailo 400 birambirira, 400 birambirira, bwe batu ne bazoolekeza ekibuga Tel Aviv, era munnange evvumbe ne liwunya. Kale twegamba mu ngeri y'okwesasuza nga bwe nkutegeezezza nti amawulire aga AP galaze minisita w'ebyokwerinda mu Isirayiri Yoav Gallant ng'agamba nti okwesasuza kwe bagenda okukola ku Iran kugenda kuba n'amaanyi agatalabikangako, ate nga mbu kwewuunyisa ne Iran kennyini mbu ejja kukakasa era ejja kwekanga bwekanzi nti bagyesasulizaako nga temanyi nangeri pulaani bwe yalukiddwa. Ekyo kikyayitidde President Joe Biden okubeera nga beevumba akafubo akabadde ak'oku lukomo lw'essimu eddakiika 3 malambirira ne boogerezeganya. Jjukira nti bino byonna tubifuna ku mwogezi w'amaka g'obwa President aga White House Karine Jean-Pierre ng'atugamba nti Katikkiro Benjamin Netanyahu ne Biden bayogeredde ku ssimu eddakiika 3 ku Lwokusatu nga era gwe mulundi bonnange gusoose okwogerezeganya mu myezi kumpi 2 oluvannyuma lwa Biden okunyiiga yanyiigira munne Netanyahu, era ekyamunyiiza Netanyahu entalo mu kyondo kya Buwarabu mbu azikutte bubi ne zinyigiriza n'amawanga agatakwatibwako. Jjukira nti naye ali ku pressure eri mu Isirayiri, alina okulaga eryanyi kubanga abantu oba oli awo bo baagala abamu evvumbi lyake era n'abawambi banunulwe mu buli ngeri yonna. Bwe kiba nga tekisoboka kubeera nti alaga nti alina okubeera ku offensive, kitegeeza nti nabo bate bakyamulinamu bwesige yadde n'akamu, batuka n'okumugamba nti stepping down biba bikulemye.